Mukama waffe yeebazibwe. Mbalamusiza mwenna mbiti yammwe basaba ne bannyabo tusanyusa okubalaba ate mu kusinza kwaffe kuno okwa enkya ya leero mu ssabbiiti yaffe eno eddirira ey'essabbiiti ey'obusatu. Tuli mu biro eby'obusatu era nga obusatu obwo bye biro ebisinga okubeera ebiwanvu mu kanisa. Sizo erimu zirimu ssabbiiti nnyingi nnyo. Kaakano tuli mu biro ebyo ey'obusatu. Mukama yeebazibwe. Twala okwegayira Katonda Mukama atubeere tutambule ebiro bino tubitambule mu bulungi ate tubituuse ku nkomerero yabyo. Njira okwebaza Katonda olwammwe mwenna n'okusinga ennyo oluweereza bwammwe mu kifo kino. Mukama yeebazibwe. Abakulu mwenna twabaaniriza dda era sijja kunaba kubaaniriza. Olunaku lwa leero tugenda kugabana ekigambo ekyo ekiri oba omutwe ogulina ekigambo ekigamba nti okuboolebwa oba okugaanibwa. Okuboolebwa oba okukola ki? Kugaanibwa. Omuzungu akiyita rejection, naye mu Luganda kitegereka bulungi nti kye kigambo ekyo omuntu okuboola oba okugaanibwa tukitegera bulungi ffenna. Era Abaganda bakyogera bulungi nti singa omala n'oyogera ebigambo n'ogamba nti oyo muganda wa taata wange, bagamba okoze ki? Oba okoze ki? Oba odde. Oyo mwana wa maama wange, oba okoze ki? Oba obodde. Era ffe wano mu Buganda tukimanyi bulungi nno taatawo aba taatawo, maama wo abeera maamawo. Naye ate bwe tubeera mu bulamu bw'ensi eno ebigabo bijja byesomba mpola mpola ogenda okulaba nga ddala yadde oli mu banno naye nga baakugaana dda nga tebakwagala. Mukama yeebazibwe. Era ekyo nno olumu kireetera abantu okubeera nga babeera ku bunkenke. Njagala tujja kugabana ebigambo ebyo. Nsabye omukulu ono abinteekere ku mutimbagano wano. Ebigambo ebyo biri mu kitabo ekyo eky'Engero essuula 3 olunyiriri olwo olwa 2:5 n'olwa 2:6 tunasomeramu ffenna abooluganda. Olunyiriri olwo ekitabo ky'Engero essuula eyo ey'okuyakusatu olunyiriri lwa 2:5 ate n'olwa 2:6 tusomeramu ffenna abooluganda. Ffenna wamu bannange. Olemenga okukola ki? Okuwambibwa. Olemenga okukola ki? Nga tunnakola bigambo ebyo mu buvo n'obuddo bwabyo, njagala tujjukira ebigambo ebiri mu kitabo ky'Olubereberye essuula 7. Tujja kusomayo newandiika buwandiisi nti ekitabo ky'Olubereberye ennyiriri essuula 7 essuula yonna eyo bw'onoofuna obudde ng'oze mu budde bwo gyagisoma. Lubereberye essuula 7 essuula yonna gyagisoma n'eddako eya 8. Naye mu ssuula eno eya 7 tulaba omusajja oyo Yusufu eyazaala taata we Yakobo, nga Yusufu yali muganzi nnyo mu maka ga taata we. Era okuba yali muganzi, Yusufu oyo taata we yamukolera ekyambalo eky'enjawulo ekimwawula ku bantu abalala. Ekyo nno kyanyiza baganda be. Era abaganda be bano omuzungu abayita ba half brother. Half brother yabeera atya mu Luganda mukulu mulindi? Waje? Bagambibwa nti agatta parent atya? Ekyo nno kye kimu ku entandikwa y'okuboola oba okugaanibwa nti half brother
nti yaba n'omuzadde atya naye nga bonna ba Luganda. Omusajja noono bw'atyo bwe yali, era kino kyanyiza nnyo baganda be. Era lumu taata we kyava amutuma agende baganda gye baali balundira ebisolo, naye omusajja ono Yusufu nga tannaba kugenda baganda gye baali balundira ebisolo, yali nga Mukama amuwadde okuvunula ebirooto, era ng'alootaloota ebirootolooto ebiwerako. Era lumu yaloota ekirooto, tusoma essuula eyo, nga aloota nga ebinywa byesimbye, naye ate ng'ebirala bigudde wansi ye ng'asigadde atya mu bbanga, nga kitegeeza nti nno kati bali abalala balagenda musinza. N'abitaputa kobo nti ani gw'onookulembera ggwe ng'otumanyira. Tekyakoma ku ekyo, awo tekirooto ekirala ategeeza kitaawe naga ndoose munyenye n'omwezi naki emunyenye naki n'omwezi, era byonna nga birabika bigenda kuvuunamira oyo Yusufu. Ne bagamba naye gwe ng'omanyira. Tate kyava amugamba naye mwana gwe okoze bubi okwogera ebigambo ebyo, okoze bubi, kubanga yali alanga ebigere bigenda okujja mu maaso, nti nga Yusufu ono Mukama yali amaze omulonda yadde nga muto, naye nga alina kyamulabyemu ekyama. Era Yusufu bw'amala okuba nga ye Sekalootera, bamutumba erinnya nti Sekalootera wuyo akola ki? Wuyo atuusa ajja. Taata wa mutuma, kati zero gye mbali tandikidde, taata wa mutuma agende eri baganda be gye baali balunda ebisolo. Ne amulengera, Lawubeeni amulengera nti wuyo akola ki? Wuyo ajja. Basala amagezi gonna nti leo tunaamukola ki? Tunaamutta. Ne tugamba nti ensolo embi yakola ki? Eyamulya. Era bayagala bamutte, naye tetutta musaayi guno, musaayi gwaffe. Era mutamutta baamusuula mu kinnya, kinnya kitali mu mazzi. Era mu kumusuula mu bunnya, era basala amagezi okulaba ddala banaateekawo bate ekifaananyi nti nno ddala kakati ensolo yamulidde. Bamwambala ekyambalo kye ekyali ekirungi ekya bafuta, batteemu ku mbuzi ze baali balunda, basiiga omusaayi ekyambalo kya Yusufu. Baddayo eka bakitwalira taata we, omumatiza nti omwana yakoze ki? Yaliriddwa. Taata we n'aga nti omwana wange akoze ki? Afudde, agenze. Ddala kituufu ensolo yakola ki? Yamulya. Era Yusufu olwo bamujja mu bunnya, abahajja bano abasuubula abantu bamutwala, Abamisiri bamutwala, nabo mu kumutwala nabo baali basuubuzi, bamuguza Potifaali. Potifaali amufuula omuddu mu maka ge. Era Yusufu abeera maka omwo, era ng'omuweereza bwe yandibadde n'aweereza. Mukama we Potifaali yali musajja amato, akola ngendo, atambula agenda, aleka Yusufu mu maka ge. Omukyala wa Potifaali yeegwanyiza ani? Yusufu. Ko Yusufu nti ebintu Mukama wange bye yandekera gwe tokola ki? Toliimu. Era omukyala yasala amagezi gonna ageegwanyiza Yusufu. Ko Yusufu nti omugezi akola ki? Adduka, yamuzingiza. Batiragamba nti n'amusalako. Ko Yusufu nti ntayi. Mu kumuzingiza sajja watadduka, omukazi amukwata essaati, Yusufu ajye yambula akole ki? Adduke. Mpozi ayeta akabasa, essaati ekola ki? Esigala mu ruumu oba mu kisenge we baali benyoolera. Omukyala kati kano akalenzi kano akati tusoose ofuna amagezi aganaakagoba wano. Era Yusufu mu kubeerawo mu mbeera Mukama we akomawo. Bw'akomawo omukyala amuloopa nti akalenzi kano ke baleeta wano ssebo kabadde kankwata. Olaba mu kisenge kyange muno kabadde kayinjidde n'essaati erwa yino. Potifaali anyiiga, bakuba Yusufu